Sipapa Charles olunaku lwero tuzze mu kooti wano ku Chief Magistrate Court ye Makindye okulanga tugenda maaso n'omusango gwaffe guno gwe musanga abajjukira obulungi Omujapani gwe yamuwaabira nti bagenda ne babreakinga mu office ye ne babba ssente ne babba n'ebintu ebimu naddala kamera n'ebintu eby'enjawulo. Of course abajjukira era obulungi guno musango baali bagumala nga baguclosinga baguzuukusa kulw'ensonga kuliko judgment nga n'omu bambi asikali gwe basibye n'agenda n'asavinga ekibonerezo. Kale kitulese mu kooti olunaku lwaleero okulaba nga tugenda mu maaso okubuuza ebibuuzo eby'enjawulo oyo mu China. Waliwo document gye baali batwa nga yali mu Lujapani ne bagikyusa ne bagiteeka mu Luzungu okuva e Makerere nga gye tubali tulina omubuuzaako. Era ye yatutegeeza oba yategeeza kooti ku mulundi guli wewawonerera kizeemu nti document y'emu gyabadde oba kwe yagulira ebintu byonna. Wemubuuze ebibuuzo ebingi nga weewaawo ebintu ebyo ebisinga si yabigula. Ekyokubiri bye yagula tebiriiko receipts. Ekyokusatu bye baagula tebiri mu Uganda babigula Japan. Ne tumubuuza weewaawo nze n'omulamuzi alina document yonna eraga that ebyo properties zonna ziri mu Uganda nga tazirina. Weewaawo kooti netuwa omwaganyo omulala ogw'okulaba nga tubuuza omuntu omulala ebibuuzo gwe tusuubira olunaku olwo gwe bajja okuleeta either wa poliisi oba abantu abamu yakola nabo. Olwo kooti neyajjaninga paka mu September nga 7. Of course akyogedde naye ng'omanyi omuntu ali mu kkomera ye kwe kubadde okusaba kwe. Kyemanyira agenda ku ampadde instructions okulaba nga nkola buli kimu ekyetaagisa. Lwaki akyogedde ku lw'ensonga Omujapani byonna byalese bya bulimba naddala ffe abadde bagoberera omusango. Ebibuuzo bye tebikwatagana. Okugeza tumubuuza yeno document erimu byonna bye wateeka mu statement ku poliisi n'agamba ye oluvannyuma ne yeekyusa. Then we tugenze okubimuyisaamu mu toto ya sente zirimu document ziri 34 naye zagamba Sipapa ze yabba oba n'ebintu eby'enjawulo bye babba ziri milioni 169. Kati mulimu vuluga mulimu obutali bituufu oba mulimu obulimba bungi. Yensonga lwaki Sipapa yogedde statement eyo n'asaba kooti. Bo kooti nemulungamya ekyokukola kyemanyi kye tujja okukola. Omusango kozi yabadde ategeeza nti kasita yamala oba kooti kasita yagenda ku poliisi n'awaabira then ye n'awaabira baali batadde security ewakawe aba SGA. Era omusango guli mu High Court Commercial Division. Omulamuzi wamubuuziza empapula zirwa nga tazirina. Bwe mubuuza oba yali agenze ku kooti n'akola statement ku poliisi n'akola statement ng'ekonfaminga ekyo nga talina kye yali akoze. Atogere kulamu bwa client wo tugenda kweza mwaka mulamba nga ali mu mbeera. Of course ng'omuntu yenna ali mu kkomera tali bulungi. However alina essuubi kyekisinga obukulu. Alina essuubi that lugenda kucha lumu guno omusango tujja guvaako wo ne guli ogwokubiri eguli ku High Court ya Kampala ne gutuguveeko. Essuubi alina ddene. Omwana kubaali bazadde maama ali munda omwana yali mu mbeera. Omwana alina bajjajjaabe amawulire amalungi agaliwo nti yawona wadde ng'akyali ku ddagala oba akyalina okugenda for review naye ng'azannya n'okusoma yatandise osoma mu kibiina ekisookerwako. Ekya High Court amazima gali nti bana bagufixinga. Kooti enkulu eye Kampala yeyina obuyinza okulaba nga efixinga omusango ogwo oba egozi listinga. Then oluvannyuma tugende bayite abajulizi baabwe. Guli wakozulira emisango ebiri. Ogw'e Kampala so far investigation zaggwa tulinze bulinzi kooti
ogwa wano tutambudde kitegeeza babuzayo abajulizi nga 2-3 okulaba nga tumaliriza session yaabwe oba nga tumaliriza paati yaabwe tukwate ku yaffe defense. Atuwadde that alina kumonga 7 September okulaba nga tugenda maaso n'omusango guno.